Peace. Tusigadeko piece 3. Ngebiri yaziridde. Enkwata piece n'enjanga bwetunyumya. So mu kunyumya okungi tukyanyumya omwana omuto w'emyaka eno n'ayagala atolewo pizza ku 2 ezisigaddewo ayali namukuba oluyinga lw'amaanyi mu bukambwe namusitula namuzeno namugaa wakyo lwalidde dda olubuto lujja kuluma ojja kuntawanja Lusuubo bwekityo zino pizza zali zisigaddewo n'azizingako omusaviets what n'azissa mu nsawo ye. BOCAT TV Nera mwefe empologoma enunje yedembe Adam Mulwana toka kwa barabara ndeze yadayigia yako bigere jingo Adam Mulwana tacha ina nagayimba amanyi gakugwa amanyi gaggwa gwambo kyuli otya at least kati tanso kusaku mukko buwerako bugenda bodda mpola wafunye ku treatment abatuliza tuli ne Adam Mulwana yakuyimbira toka kwa barabara ate mpozi ennaku zino abadde ali mu kubeera nga kitu kita kunansinga yabeera biwunduka ali mu kudda bujja abadde yalwala ekirwadde kyagenda okubeera mpozi nga atatubuulira essaawa zino. By the way tuli ne ku BOCAT TV mutula bulungi nnyo live. Adam Mulwana soko obuze kubawuliza wolokoso banaye sanso okubawuliriza kuba okwogerako nammwe abawuliza bawolokosa aba radio simba banaye mukama mulungi w'amaanyi tubanga tuzeemu okuwuliziganya katonda w'amaanyi kuba ebbanga ddene nnyo andudde okutula ku mulyango ku muzindaalo gwa radio simba wakoma okuyimba ddi mbadde ndudde nadde mabegako nga ndi mu byakutegeka bivulu nendoza kati ngenda kuweza mwaka nga ndi mulwadde mbadde ebyo si awuliza radio simba n'alaba BOCAT TV ayagala kumanya Adam Mulwana kiki kye yalwala. So obulwadde bwatandika mpola nga mbeera awo n'entuyana oyinza okutuyana ekidomola kya entuuyo oba liita 10 wenna n'otoba n'otuyana wena n'otoba nekonda okuva eno onna n'empale ne start byonna n'ebitoba ng'olina kuddamu kunaaba kukyusa ki ngoye lunaku ng'ekyo kijja buli lunaku kiro misana n'entuyana nnyo ekyaddako n'entandika okuzimba olubuto oluzimba luti ne lubaamu ebbugumu omuliro nga mungi mu lubuto n'embeera kiganga ndi mu mbeera eyo nentuuka n'okuva ku mulimu nga tosobola kubeera ku mulimu kuba obeera oli ne banno mutudde wenna n'otuyana ate olina kuddayo waka okyuse olwo ng'okola mulimu ki? Ndi nkola ne muganda wange ajjalunda bali kwekyandemu mupiraawo netuuka nemba nga sikyasobola oba muliro gwe gwakuyitangamu ogwa piraawo sigiri singa abantu bakyakola so netuuka neŋŋamba kambeere ewaka nga n'omubiri gunnuma ennyingo zonna tunuma amagulu gasanyalala ne batuuka ne tugenda mu malwaliro nasooka ne ŋŋenda mu ddwaliro ery'abayindi awo waggulu ku Afudde kwa Gakaani baliyita Paramount ne bankebera ensigo ne bakebera sukaali bakebera siriimu ne bakebera buli kintu kati balaba kinyuma neŋŋamba oba bano babadde ki n'embeera waawe era omwezi mwanga ntoba nabo kuganga nzijjanja naye nga wamusujja gubeera gujja gukuluma wakuteekako drip ero ne wayitawo ennaku nnya ng'oddamu era ng'olwala ekitegeera ebbanga ddene nendimala nga ndi awo mu mbeera bwe ntyo naye nga olubuto lwelusinga okukuluma bbugumu lingi lubuto luzimba nga si alusaazi ne bakuba sikaani nga buli kintu kati nendeerawo kati luvannyuma nnyo myezi kati giringa 3 dokita naŋŋamba tetugendako ensambi amanya gundi lubagaano mu ddwaliro mumataazi gundi ensambi eddwaliro eddene ery'ensambi abakatulike eryerubaga eryerubaga ne bankebera buli nakeera nga tebalaba kikola awo ne mmanya nti abantu olinajja n'akuwa amagezi bakulogazimbanga olubuto oliga olinajja n'akugamba mwana bakuttemu majini ge gakuluma ate engeri gy'oli mu bizinensi ey'ekidongo abayimbi tebaloze woowe nabulwa ekinnuma mabegakaawo dokita naŋŋamba naye
ekituufu ojja tukanogera mu ddwaliro bakuba eddagala eritali tuufu tumanyi kikuno baali bakukebeddeko obutwa eŋŋamba nedda nanga weetaaga okukebera obutwa n'ekibumba ekyo nanga naye ngenda kuwa dokita wetukola naye akola ku Uganda Cares ogendeyo akugyeko omusaayi enkeera nakeera na kusaa 12 n'enzuukuka mangu emu nali ntuuse ku Uganda Care kumanya nga obulumi bwali bunsuseeko ngenda nazijjako omusaayi gwa mirundi ng'ena azijjako omusaayi ogwo nangamba ojja kudda enkya nenninda enkeera nenzira kumakya nenkomawo ssaawa nga 5 dokita nampita mu kasenge nangaliza okusiyazigize nangamba nti Adam onywa omwenge konze sinywa omwenge ni musajja musiraamu nambuuza onywa sigala konze nedda nangamba ekibumba kifu naye tukusanzeemu n'obutwa bwe bulya ekibumba namba obutwa obwo butambula nnyo naddala ba bizinesimani aba bizinensi ennene bannabyabufuzi tebatera obbuwa bannaabwe bukulya mpolampola osobola n'okuwangaala omwaka bagu mu kitundu ogenda okkenina oggwawo manyi ne ganzibwa nambuulirira nangana naye kyalina omukisa nanga nti obutwa bwe bumu bannabyabufuzi bafuna nampa n'ekizampo nga kanso wa miliyoni owanuuke nanga nti bwe bumu bwobwo bwebamuwa naye yalwawo kitegeera nga wayiseewo ndowooza mwaka gumu n'ekitundu ekyo kitegeera nga kiri leeti nanga naye gwe olina omukisa bwadde bwakatandika okulya ekibumba kitegeeza wakyaliwo omukisa gw'okuwona sirina okulwana n'ofuna treatment naye ng'erina kuba y'amaanyi nga obimanyi nanga oba osobola okufuluma ebweru Kenya Nairobi oba agenda emisi endala ezisingako wano osobola naye nga sirina busobozi busobola kufuluma kuba dokita baalina okukyekingangako n'eddagala nga bwolira waliwo lyakuwa naye ate olina okuba nga onywa nnyo amazzi olunaku ekitono nnyo onywa liita 5 y'amazzi kwegamba obulamu okulwana nabo buzza engulu lutalo lw'amaanyi. Dokita bw'amala okugamba nti olina ekirwadde ekya kibumba kiva ku kubeera nga wali obutwa wareflectinga mu baka n'ojja ng'olaba wa gy'ozza otuula gy'ozza oliira na buli kimu n'osobola okugamba nti nengenda nesanga mukyala wange nembuulira buli kimu nga bwe kibadde nemugamba mbeera mbi naye n'atya nendowooza namala ennaku nga 3 nga sifuluma nnyumba nga ndowooza nnyo nga nzikuba flashback ati nafunira obutwa obwo naye ofuna waliwo kyosuubiza nti wano waliwo obubeera olaba muganda wange SULA waliwo ogaa nti naye wano naliko mubaala bwenti waliwo omuntu gwe natuula naye ku mmeeza twali bangi naye mwali mwekengera otandika okukola ki okugamba nti naye yandibagundi natuuka yasaa nenzijukira waliwo omukyala yafuula mukwano gwange nga nagamba ava Boston mu America yajja yankubira essimu nagamba navaana gwe nakomyewo nenjagala kukulaba mukwakuba akayimba ka Dr. Kidabesija ate ndi muwagizi we oluyimba katunyumira naye ebbanga lyamaze ngaokakuba kafulumira nali mu America siina mpapula zinkomyawo naye kati nakomyewo njagala kulabako oliwa munnange amukuwayo ne kasoda kubanga mwebale nnyo okubeera mu struggle obimanyi ebyo byebasobola ali ndina mmengo eyo mukwano gwa jendi namba yangu wandi wano Makindye konze ludda waliwo ka restaurant bakaita coffee at last ng'okkirira ku kooti yes nkalaba nanga ajjanga osange wano era namaliza awo nenvuga nengenda e Makindye nemusanga ng'atudda ku mmeeza eziri awo waggulu oba omanyiwo obeera nga oli mu parking oli aba akulaba nenkola ki nentuula nampita waati nandaba n'okundaba n'awanika omukono najja waali nentuulawo namusanga alina abaana babiri alina omwana muto wa myaka nga 4 waliwo ngala alinga 5 ku 7 awo ng'atudde naye ng'ali mu kulya pizza
atudde ali mu kulya awo pizza nemubuuzaako ne tunyumya ne tukola kyawo nagamba lya ku pizza funa kyokulya lya kweno pizza naga asiri faani wa pizza nze nentumya juice nampa juice netunyumya naye maaso eyo era nanziramu ndya ku pizza abaana n'omukyala ko nze yenina nanga tuwandiridde ku pizza eno nolaba engeri gyewomamu njagala bakolere pizza twalire ku baana abo bambi naye nga omuntu waga nti famire nayogera ku baana nogamba banaabiigire wadde tebabimanyi enkwata piisi tusigaddeko piisi 3 ng'ebbiri yaziridde enkwata piisi nenjanga bwetunyumya so awo mu kunyumya okungi tukyanyumya omwana omuto w'emyaka 4 n'ayagala atolewo pizza ku 2 ezisigaddewo ayaali namukuba oluyinga lw'amaanyi mu bukambwe namusitula namuzza eno namugaa wakyo lwalidde edda olubuto lujja kuluma ojja kuntawanja obusungu obwekitabo zino pizza ezali zisigaddewo n'azizingako omusaviets waati n'azissa mu nsawo ye okitegeera kati awo namulagira nemugamba pizza ewooma naga atume bakukolera awo ne bankolera pizza endala ne bagimpa netwawukana awo nampaawo $3 natwawukana kale tofaayo nagamba naye enamba eyo gyenkubiddeko ya mukwano gwange nakomyewo naye nafunye endagamuntu enkya ngenda sazise yange ngenda kukubira ku yange sibadde na ssente bulungi yakukubira atumiddemu tumiitinge funze kale netambula kati otuuka okulowooza ng'ofunye ekizibu nga dokita akugambewo otuuka n'olowooza oddayo n'oluzaayo akatambi mabega wali ozzeemu okumulaba oba okumuwulizaako saddamu muwuliza kuba n'ennamba naye sizisaavinze wayi yali ambuulidde ekituufu nti si yiye nti yali aŋŋambye ennamba si yiye ya mukwano gwe okitegeera kati nga sola gisevinga kati yoyo gweteeka obwongo gwe bukyatunuulidde nnyo kuba n'oluyi luliro yakuba akaana nakagaana okukwatako ne pizza oluyiro yakuba akaano osanga nalyeyongedde n'endi endala naye waki yagizingako n'agissa mu nsawo ekitegeera ekyo ng'alaba omwana ayinza okutabuka n'addamu n'akola Adamu Mulwana owatoka kwa balabala munakibiina kya FDC ate akoze campaigns ez'enjawulo abasajja bano balina kibakuyambyeko Dr. Kiza Besigye Elias Lukwago kuba wali okola campaigns zaabwe bategera ekizibu kyo omuntu gwe sisobola kumenya Dr. Kiza Besigye we natuukira okumubuulira ebyo yali naye bamututte bweru yali bamututte wabweru nga naye mulwadde kagenze Geneva kumujjanjaba era nebbanga lendwalidda ery'emyezi gino 3 abadde mulwadde nga tali mu ggwanga yakadda ndoza nnaku nga nnyamabega mu Uganda namulabako nalawo ebifaananyi bye nalaba nga zo kukyalirako ate yali teyaliye yakadda ani gwe bifaananyi bye baateekayo awo nga yali Bob Wine walaka walaba Bob Wine waliwo yabaddewo kwose eggulo Amoliati naye yabazaze ne bandaba waliwo nalebo Kajinda naye yajja nandaba n'abaana bamu FDC naye Lukwago gwe mbadde sinnalaba naye nga era namunoonyako ku ssimu netwogera anyway ali busy so tuli ku wolokoso olunaku olwali olunaku lwa 6 ate n'abatulaba ku BOCAT TV tuli ne Adamu Mulwana. Adamu Mulwana ono yayimba toka kwa balabala ndowooza luyimba lwe musinga okumanya ina nyimba endala nnyingi nnyo okyali mukule musuwo mwagiwumuza mbuwumuza okay kakati wetulabye obulamu bugenda otuwadde essuubi ofunye ku ddagala olabawo enjawulo Uganda mulimu abantu abalina abalabizi interviews bambire nakugamba ngomulaba naye bambitalina nagakankusindikira omutwalo guno nalolera kuweereza waliwo nabukwano gyange bali wabweru nakuweereza 10 kwegamba banyambinye mbadde sijja sobola kwewanirira bannayuganda bwe walinga okenena oggwawo omukyala teyanobako omanye abakyala bamanyi okupaapaala buli nagendanga mu ddwaliro buli kyavangayo yalinga akiraba
yes teyakuzzaako mu kyama n'agamba nti Adamu wandeetera obulwadde ate obulwadde ekibumba kiba kike waliwo nga tebanazuula nti ekibumba kye kikuluma kye bazuulanga yakirabanga kuba baakeberanga nga buli kintu kiri negative yali talina wanobera omuntu wanobayo yazuula nti walwadde ate nze n'obulumi bwe nalimu natuuka n'ekiseera baneesinga ndwadde siriimu kuba yo siriimu ogenda n'omira empeke n'okola n'omanya kyojjanjaba ebbanga linnalwawo nga sitegeera kinnuma natulirira ngamba singa nalwala mu siriimu singa kati ndi ku mpeke zange nenzirawo naye nga kye bajjanjaba baalitula ninga sikimanyi okitegeera waliwo wootuuka nga obulumi bukususeeko yes bubaka ki bw'olina bw'owa eri abaana abali mu struggle kuba ndabye obuzibu kati omuntu abasinga balina bakozesa ekigambo kukoowoola nti bakoowoola abantu abo abali ebweru abo neegundiyolere ne babateeka mu katwako najjanga mukwano gwo naye ng'olwedde ate ali ku mission yakusaanyaawo obubaka bwabwe njagala nnyo gamba bannayuganda naddala ffenna Uganda tetuli safe bannayuganda si byabufuzi bizinensi naawe SULA wooli byokola sebisanyusa buli muntu waliwo bonyiiza nga tomanyi bizinensi yonna gyobeerako kati waliwo muto wange oyo akutte kamera nyinza okujja wano nga naye negomba okukwata kamera eyo ekyo nakyo kindeetera okuba n'omutima mubi sobola omukola ekikyamu nze negomba kuba muziki gwa mandeevu mere nga nze nkuserekitinga ave ku kompyuta ye abayitirivu naye tulina kwewala obanga olina obusobozi obanga osobola ddala mu abali mu zoofiisi osobola okuva ewaka nekyapati yo n'ogisa mu kooti awo wetutuuse abantu tutandike kwambalanga giravuzi omuntu agenda kuwa sente ze ozamalire giravuzi sente nno bana omukisa ti sente osobola kuba tosobola kulya kyakulya nga tonaali tosobola zikwata ogenda n'onaaba mu ngalo bantu tebanaaba ngalo Mulwana bantu balina mpisa zakola naye okuyaalya n'abantu abeefula bakwano baffe jangu tulye wegendereze nina mukwano gwange gwe mmanyi ye bwamuyita nti jangu tulye ekiki ekikopo kyonyweddeko ye kyalondawo n'anywa mutuufu abantu bagenda tuuka ekiseera nga weekeŋŋanga nti tya kino akuyita owoolugezigezi naye SULA omala okufuna ekizibu n'ofa bwe bakuwerekera obwana bwo busigala bumulekwa bantu bajja ne bayaayaana ono mututte ono kantwala ono abamu abaga nti ntutte omwana aba afunye essanyu afunye maidi abalala yoli yeyamangenda mumutwala mulumbaawo aba agenda neyebuzaabuza n'amuleka naye nga wano mu bantu alaze ayogedde nti amutwala obulamu bwe obugenze fa ku bulamu bwe oba oli akuyita owoolugezigezi akuyita owoolugezigezi kuba tetuli safe Uganda tujjudde emitima emibi oli amuwa akasente bwe kati genda onzitire SULA n'atakwatibwa nsonyi na kulowooza ku baana bo n'atalowooza nti singa mbadde nze ku $3 ne pizza yejja nazo afudde faani wange sigamba nti yabumpa naye omutima gye era bagamba wali omukka omutima we gugamba nze bw'ogambye nti yakuba oluyi omwana neŋŋamba omwana akuba waki oluyi bw'atyo obulamu bwetyo bwe tutambula nga bwakwegendereza kati olina kubeera sitedde ku bulamu bwo njagala kkubo lyayo bye tugamba bwe n'ogamba bw'ogamba obulwadde bukulumira ewo nga terasobola kujja kulaba kituufu buli ajja akusaasira SULA osobola okujja wange nompa omutwalo nondaba nenkya nodda netanabuli nodda tekisoboka naye nga omutwalo gusobola okujjanjaba obulwadde obw'olubeerera olinayo ku bayimbi abazze ne bakulambulako kubanga obadde mu bayimbi bangi abayimbi obimanyi ebya industry yaffe ogimanyi abajja baagala mulamu baagala alina hiiti baagala alina ssente Aruna Yambiru yabaddewo mulamu wange Aruna Yambiru abaddewo nnyo mulamu wange nga natwalira ebbanga ddene ne ssente ziba nga zikendedde n'omugamba mwana waliwo kino kyetagisa kino n'akusindikira akasente najja n'akulambula abayimbi baliwo nga kaziwe kapo yajja nnyo n'anambula Daudi Muge abayimbi bano abato abatali prominent nnyo abakadisani Kasasa niba Simon Rock
we batyabo bajja ne bannambula bayimbi Dr. Kwefulukuta oli mu gundi wammwe oyo bajja Lady Titi Sabuwa Natolo abo bo babaddewo Adamu nga tumaliriza endongo bagisumulula kati ndaba olweyo n'ogitunuulirawo oti n'ogamba bayaye bankoonako endongo nze sikyasobola gikuba naye kati ogenza ofunamu olungu banguba olinawo akapya nkalina kuba nafuna olungu banguba webaka n'owulira nga omutima olina okuteeka message mu bannayuganda era aliwo akayimba kapya bakayita obulamu bugenda obulamu tebugenda mba neefuddeko nga nze naye kakwata ku buli muntu afe ku bulamu bwe olina akantu koyogedde bantu mmwe abali ku radio Simba n'abali ku BOCAT TV mwegendereze nnyo bye muwoza mutukowoola omukazi ajja kuva eweeru ng'akuteekamu ssente zonna kumbe baamutaddewo akusaanyeewo Adamu kale sooka otuwa akapera kakayimba akapya nga tumaliriza tujjukira mu biseera eby'omu buto nalina bingi bye neegomba ng'ennyumba ey'ebbeeyi enjirira eyeegombesa buli omu ku kyalo ngule n'emmotoka ey'ebbeeyi nange esaalize buli muntu andaba naye maama olwabifuna mekulabira enseno bwekyuka emikwano gyankyawe emipanda nezinkyawe eddoboozi likyaliko omanyi omuntu afa bintu birala naye eddoboozi lyo nelisigalawo okay Mulwana nga ayagala okuwa at least okuba nga ogaba enamba yo oba waliwo omuntu ng'ayagala okuba nga alinako kyakusuulayo egigabe bantu at least bakubireko kasimu omuntu asuulayo ne bwe ziba 15 ne begwa mutwalo zibako kyezikola butunda n'abaana ne babira nga afuna ettooke zaayina oyo zaayina oyo wakabi nnyo 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 abakwagala nnyo okubira abala abanakuweereza 10 olaba nga naye nga siina gaali wala yali mbaale engamba musajja nange nandibadde mponye nandi munonjeze enamba enagisevinga bawe enamba enamba eri 0756 98 16 ye namba bannaye abafere temukuba musaasireko manyi mumwagala nnyo n'okubbira ku balwadde ne kubafumu bbirayo ebayaya nti kakati eri mu mannya ga Peter Mukwaya ebiseera bye twalimu ebya politics omungi twalina okubanga mukwekako Peter Mukwaya yaliwo eri mu mannya ga Peter Mukwaya teweekanga ate Adamu Mulwana tegeera mannya okay basiibule bannayuganda mwenna abalungi abali ku radio Simba bali ku BOCAT TV neyanziza nnyo mwebale kunjagala buli bankubira kasimu at least oli sala gye mumpadde nezizaamu amaanyi kati tandise okudda engulu so mbeebaza ak'ensuso era mbasaba mubeerewo nnyo mu bulamu bwange munzizizaamu amaanyi ndabye nti munsi siriimu nzekka ereewa ssebo kale tweyanza nnyo tweyanzeege BOCAT TV radio Simba olokoso mbere bulungi mweraba BOCAT TV Nera